Dr. Jose Chameleone Kosate ne Fiki Gaza beeguddeko munnange mu kifo ekimu esayidi eno mu matumbi ag'ekiro babaddeko ko wali muganda wange awo ne basooka ne bakonamuko vibe. Kosate ne Palaso ngenda kubeera nga nkulagako ko maaso awo wabadde olabe munnange ate engeri gy'abadde agoyingamuko crazy mu katambi. Kosate Zaila Baby ne Daxi Vibes beeguddeko nabo ngenda kubeera nga njija nabyo maaso awo. Kakasa nti no video ogimpeera like Kosate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba muganda wange gwe alaba esayidi eno. Kakati no bambita nati wano wennyini wensinzira muganda wange. Kakati no kansooke nkutegeezeko wali akatambi akabadde kewunyikiriza social media munnange esayidi. Jjukira nti nno actually ebyaliwo awo ku mwana mwenzi munnange ate Palaso Kosate ne Fiki Gaza oba oli awo abantu bo babadde bamanyi nti nooba Fiki Gaza tasobola kuddamu ate n'aliikinga ko wali apu ne Dr. Jose Chameleone. Jjukira nti nno abantu bano babiri bakolayokko munnange ate remix. Ndowooza ojujjukira bulungi munnange, actually ngyerabidde n'erinnya naye bw'obeera ng'ogimanyi obeera onyambye muganda wange, naye atagimanyi ye akoze atya, naye nga ngyerabidde nno bannange. Sikulimba ngyerabidde, tayito ngyerabidde, naye bakola collab eyo by the way remix yali yamutawaana nnyo. Yali yamutawaana nnyo munnange. Naye nno ku sayidi y'emu wali ebibadde biri mu kwogeza abamu obwama nga bwe mbadde nkutegeeza nti nno engeri gye beeguddeko wali abantu bo babadde bamanyi nti nno tebasobola munnange ate kuddamu kubeera nga bakwatagana. Naye nga omanyi nti nno omuziki ebiseera ebisinga nti nno gutugatta, abayimbi kasita beegwako muganda wange ku stage baba balina munnange ate okupafominga oba okubeerako munnange ate kye bakola kasita babeera nga beeguddeko munnange ate mu nsonga ey'omuziki esayidi. Kakati nno ekibadde wali ku Fiki Gaza ne Chameleone yoyo nno munnange ate Dr. Jose Chameleone Kosate ne mwana mwenzi munnange ate Fiki Gaza esayidi eyo. Katugende mu maaso wali ne Palaso. Palaso nno yabaddeko ko n'omugagga omu nga boogezako munnange ate okulaba mu katambi awo just babadde bakolamu kaawo ka vibe katono nnyo. Bwatyo nno munnange ate mwana mwenzi munnange ate Palaso nno ku update etambula ndaba oluyimba munnange ate kanshayininge luli mu kutambula munnange ate okwetoola esayidi. Actually ndowooza lwagenda okubeera nga afulumya munnange, nja kubanga nkuwa update yonna enaatambula munnange ate esayidi eyo. Kakati nno awo kankugyeko kankwongereyo ku wali omanyi ekivulu ky'omwana mulenzi ono Daxi Vibes kyengedde muganda wange. Kakati nno actually ndabyeko kaawo mu katambi abadde akutte munnange ate tickets n'agamba nti nno weeziri esayidi. Kakati nno babadde beeguddeko ko ne Zaila Baby esayidi eno tiktoker oba dancer munnange Zaila Baby awo just nga bali mu kugoyingamuko just ate crazy mu katambi. Actually embeera nga bwebadde mu katambi bwetyo bwebadde nga boogezako okulaba.
bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo. Kakasa nti no vidiyo ogimpira like, ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso awo n'ebirala.